Mpulira njagala kukaaba, mpulira amaziga gankulukutira ku mutima. Bukyanga ntandike ne SMX Media nkoze stories ezisukkira ddala mu 1,000. Naye mu ezo story 1,000 ziringa story 2 oba 3 ze nali nkoze ne mpulira nga nange zinkutteko ng'omuntu. Kati eno y'emu ku zo. Gamazima nsomye story eno gendo gibakolera mwe ba SMX Media subscribers ne mpulira amaziga gankulukutira ku mutima, ne mpulira ennaku ne nteebereza obulumi omukyala ono bw'alimu. Oyo omukyala bambi bamuyita Sabrina. Sabrina oyo abaana be 5 baafiiridde mu kiro kimu. Abaana 5 bajjiiridde mu muliro ne bafa mu kiro kimu. Osobola oteebereza obulumi omukyala oyo bw'ayitamu, osobola oteebereza amaziga g'ayitamu, osobola oteebereza ki kyali mu kubeera ng'awulira munda mu mutima gwe. Story ebadde nti oyo omukyala yabadde abeera n'abaana baabo 5. Omu wa myaka 9, ababiri babadde balongo nga neera bo ba myaka 7, omulala abadde wa myaka 4, omulala nga wa myaka 2, be baana 5. Madam Sabrina ono kigambibwa mbu abadde akava mu kifo gye abadde mu nnyumba yaabwe enkadde, babadde balina apartment we bali kati we bajjiiridde abo abaana, naye ennyumba ye enkadde omuliro gwagyokya myezi mitonoko emabega. Omuliro gwajja ne gukwata ennyumba then ne bavaayo myezi gibadde ng'ebiri 3 egyakayitawo nga bafunye apartment we bagira nga babeera nga betetenkana okufuna ennyumba endala gye banaasobola okubeera nga babeeramu n'abaana be. Ogwo omuliro gwayo kyennyumba gye baali babeera tewaliwo n'omu yafuna buvune, tewali n'omu yafiiramu. Nera kati babadde mu eno apartment kati gye buvuddeko abo babadde bakacelebratinga birthday ya maama waabwe ono Sabrina. Mu kubeera nga bakagicelebratinga kati guno omuliro gwazze ate ne guyokya mu kiro. Bagamba omuliro gwatandise nga ssaawa 9 ogw'ekiro. Maama we ono omukyala yabadde luddawa mbu wabaddewo omugenyi gwe yabadde awerekedde. Omanyi nga omugenyi waali n'abaana we bali bazannya paka abaana we batuuse ne beebaka. Maama n'asigala n'omugenyi amunyumikirizaako. Olwedde abaana we babadde beebase n'agamba owaaye kamuwerekereko nga yalina okuvuga ku mugenyi afuneko wamudropinga asobole okukoma wasanga abaana be. Yabadde bakafuluma n'omugenyi ali mumuvuga amudropinga essimu ne bamukubira bw'ennyumba ekutta omuliro ku apartment empya gye baakayingiramu. Kyokka nga n'eri gye baava ennyumba yajja muliro. Mukyala wattu ogenda ogezaako otuuka wano eno walina okubeera nga ku apartment ng'olwedde ekutta omuliro. Kigambibwa mbu abaana 2 baabasanze olwedde mu bedroom yaabwe nga bafudde. Ababiri bafiiridde mu ambulance nga babatwala mu ddwaliro. Omu babadde yaba akatuuka mu ddwaliro naye n'afa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bukyanga nkola story gamazima nkoze story nnyingi ku SMX Media, buli kimu nkikola naye waliwo ky'owulira nga kikutteko gamazima. Ngenda kusaba mbe subscribing hano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Obeera onyumiddwa story yange gye nkoze kankusaba subscribing tojja kubeera mumisinga updates. Tusinga kukola stories za entertainment naye bambi no story nkutteko. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'abaana bano 5. Mukama Katonda bawe ekiwummula eky'emirembe.